Alright, thank you so much each and everybody for watching this channel. My name is Morris Jordan's Kawesa. Straight out Aromatic Entertainment. Kansumenti no muli bulungi abaviiriddwako abaabwe njagala okutwala omukisa guno iro okusaba Omukama Katonda ayongere okubagumya nammwe abalina abalwadde mu malwaliro ag'enjawulo mwenna nsaba Omukama Katonda ayongere okubeera ng'ate abalwadde abo abateekako ekisa abateekako omukono ogw'ekisa ate basuuke badde ku magulu gaabwe batambule nammwe abalina emirimu egitatambula bulungi nga gikyesibyesibye nsaba Omukama Katonda buli ekibadde kikutte akite kiveewo emirimu gitambule bulungi kubanga tulina okunoonyeza ekigulira magala eddiba each and every day. Yatwala omukisa guno okutumirako bakyali bange abali e Saudi Arabia nti mugamba mutya abali mu Arab countries mwena nti mugamba mutya Kansumenti no muli bulungi abali Arab countries. We ngamba Arab countries amba ntegeeza Oman, Jordan, Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Jordan njogedde mwena abali mu Arab countries mwetegedde. Thank you so much for watching this channel. Mbagala nnyo ate namwe bali mu diaspora okuli ku diaspora kwe ziri US, UK, Netherlands, German abali eyo ewala nammwe nsaba Mukama Katonda atabeere ng'ate abatera baraka mu bye mukola. Mugamba mutya mwe bali nnyo okubeera ng'ate mukyaje ku middoko eno Morris Jordan's Media te n'okuwagira firimu za Aromatic Entertainment at large. Thank you so much. Mberenge nkutumiddeko nnyo ogamba otya mberenge nalina show egenda kubeera ku Bat Valley Theatre. Inakuzomeza agenda kuziŋŋamba bane tujje tuwagira emberenge. Nkwebazaako ekintu kimu nti wabadde mu kamera ne weebaza omukulu Sir Ahmed Lubowa nti yakuwa amasannyalaze nti watapingako mu masannyalaze ge ekyo nno kyamaanyi. Thank you so much okubeera nga oli so appreciative ate nange era nkunoonya naye nga thank you so much for each and everything. Bana customer care mwe bali kola customer care season 2 atambula ddala bulungi ndowooza atambula bulungi ekifaananyi kyekyo mwe bali kutusiima ffe nga aba Aromatic Entertainment ate nga wadde ffe mutusiima abazannyi wadde ffe mutusiima ne mulina kusiima nnyo ate omukulu Sir Ahmed Lubowa olw'okuba nti nno ekintu kino akitaddemu nnyo amaanyi mangi nnyo ddala ate on top of him tulina okusiima ate Omukama Katonda. Omukama Katonda atuweereddewo nnyo mu nsonga zonna. Abasiraamu tulina okusiima ya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga naye atatutere baraka amina nituba nga tutambula ddala bulungi nnyo. Kakano program ya leero nga bwe nabasuubiza nti nno mu wiiki tujja kufunangayo olunaku twogere ku nsonga z'omukwano. That's why nzize nga ndi mukakkamu nnyo. Morris Jordan Kawesa liraze mukakkamu nnyo okubeera nga ate ayogerako ku nsonga za omukwano. Tulina program yaffe wano tetujja gituumu tujja giwa erinnya mu maaso awo naye nga all in all batugituume the connection nti tuconnectinga abaagalana oba oliawo abali ewala n'abali okumpi ne banga ate baconnectinga ne baba nga ate bakwatagana era gye bujja ngenda kufuuka Sezaala wano ngenda kufuuka Sezaala oba omuko kubanga ngenda tandika okubeera nga ngaba wano abantu natandise dda by the way. Waliwo couple alwakuba teyayagadde kujja mawulire ne waliwo couple nze yagikwataganyizza nze kuba omukyala omwami yajja mawulire yantuukirira bwe nateekayo ka clip kali emabega nantuukirira nanga Morris ekyamazima nze njagala omwagalwa naye ntya kamera ne mugaa kale tekirina buzibu kale bwe naafa nfunyeeyo omukyala nga naye ali awo ng'ayagala naye nga naye tayagala nnyo kujja wano nja mukuwa munaye nandikira enamba y'essimu naye nabadde ndi awo ng'omwana ow'obuwala azze mu inbox nagamba Morris how are you kansula oli bulungi yenze gundi ne gundi linnya lyange nze gundi neddira kino kuba bumper details nagamba nze bwenti ne bwenti neddira kino mama wange yeddira kino like okwewala okuwasaŋŋana abooluganda okuwasaŋŋana. So bambi najja nenkubira omwami ne mugamba nfunye omukyala bwati ne bwati nagamba kale mpe enamba ye nemuwa enamba. That was like yabadde wiiki eri ewedde
ne muwe namba nono ne muwe yono ne bakwatagana munnange nabadde ndi awo ng'omwami ankubira ngamba Morris njagala kusisinkana konze tusinkanewa nangamba tusinkane ku kalenda kati nabadde siri around Kampala nabadde side z'entebe eyo nangamba naye kati oli ntebe nti tusinkanewa konze tufune tusinkana entebe kati ne balinya taxi bambi ne bajja entebe kati ne tusinkana mu kafo akamu nagenza okulaba omuntu gwali naye jukira nze ndaba kifaananyi ku ssimu ate kale fine nkiwa obudde nesi kiwa nnyo obudde nnyo bungi olw'ensonga nti omuntu osinze mba ngenda omutwala kati oli agenda omutwala yakiwa nnyo obudde munayi nabadde nga mulaba n'omuwala omuwala nga yeemoola asanyuka kunza gye baleko sebo kunze kalise omuvubuka nga mumanyi nangamba munnange yono banayo mukyala naye bambi nangamba Morris banange thank you so much Morris mbonye n'empewo for a long time Morris banayo gyononya omubwezi nze simanyi nakyakuwa bannange era okukakkana bambi omwami weebale nnyo bambi simanyi ekyo bakikutte babiri simanyi oba bakikutte babiri omwami n'omukyala naye okukakkana munaye bampadde emitwalo 8 munaye bampadde enkoko njiyita enkoko ndowooza era njiyita enkoko bampadde enkoko ng'omuko ya mitwalo 8 munnange so yeyo kapo yeyasoose okuva ku Morris Jordan's K Media yeyo kapo yasoose okuvaako ku Morris Jordan's K Media kakati no n'abalala munayi mwesootinge so twakola programu zino omanyi most of the time abantu babeera busy kyenyinza okugamba nti abantu babeera busy katate twayingiramu kino ekya equality nti omukyala baagala nnyo okwenkanankana n'abaami so both genders are so busy or like when they are looking for partners so they take a little bit long to seek for the partners or to seek for someone who they can settle down with. So what they do olwokuba nti no bali mu kunoonya nnyo ssente nnyo so ekyo nakigula just nenkireta mu mind nti how about bwe nyambako ku ba clients bange bwe nyambako ku ba customer bange by the way program eno ewagiddwa bannaffe aba Morris Fashions nga batunda engatto okuvira ddala ku nniigi n'okuvira ddala ku ngatto y'omwana omuto paka ku y'omuntu omukulu mu bbeeyi yonna balina engatto ezisoma balina sneakers balina obukondo balina engatto z'embaga balina engatto z'emikolo so abo Morris Fashions osobola okubakubirako oba okuba whatsappinga ku 0763 855 400 o Morris Fashions obasanga ate la program wano ewagidde bannaffe abamama interior osobola banonyako ku Facebook page oba Nakawa ya Agnes abo nga batunda curtain batunda beddings zonna so osobola okubanonyako ate ng'era at the same time tuwagiddwa bannaffe aba Matendo restaurant nga bali awo ku Salama Road gwe ayagala akatogo ayagala okulya akamere ayagala okulya ekyemisana ayagala okunywa akacaayi kawungeezi n'anywamu kabbiya ku Matendo restaurant bonna asobola okubisanga so n'ekyo kyeta ku Matendo restaurant te obeere nga otuwagira so nga tumaze ba sponsors baffe ate ng'era Aromatic Entertainment at large nayo eteekamu ssente mu program eno okulaba ng'ate ekutuukako bulungi n'obeera ng'ate oginyumirwa. Aromatic Entertainment tusangibwa ku YouTube channel zaffe zonna zenkugambye. YouTube channel emanyiddwa nga Trust Films, emanyiddwa nga LM Films, emanyiddwa nga Station Movies, eyo yonna gye tuli movies zaffe gye ziri aba Aromatic Entertainment. So nga tuzeeyo kemabega wali as I told you guys nti bampadde that 800 and I'm very happy for that. Why am I so happy for that? Because it was one of my dreams bwe nali ntandika channel eno nakirowoozaako ko because omanyi bw'oba otandika ekintu sokanula society moli biki ebisinga okuwangaliramu abantu abali mu biki bibasinga okukola so nalaba nga most of the time we two genders tubeera so busy so it might take long for you okugenda somewhere onoonye omuntu nti mutuule mwogere omukwane olabe ebirungi ebimulimu okitegeera but when I come here and I give you the number nenjikuwa mu inbox
osobola okunyuka n'ogamba nyinyuse leero nkooye kati obudde bwali badde bwomala ku buliri ng'omaze okunaaba omaze okwesiga obuzibu kati oli awo ku buliri just oba scrollinga TikTok yo oba scrollinga YouTube channel okulaba filmu ez'enjawulo obwongo weopikingira n'ogamba naye kati n'ennamba y'essimu lwaki sigitapingamu ng'ogitapingamu nga mutandika kunyumya. That's how people connect. It's easier, it's a bit easier than someone going in the public and look for someone n'abeera nga taafuuka partner. I think you get what I'm saying, because these things are not so real. These things are not so they're not so fake. Yeah, if you're getting my point, please let me know in the comment section. So ate era waliwo ng'ogyeko ekyo waliwo omukyalo omulala. Omukyalo oyo ali Saudi Arabia. Omukyalo oyo ali Saudi Arabia yaŋŋambye era yaze mu inbox yange n'aŋŋamba Morris, nze amanya yaŋŋanye ogwogera naye yeeyita omumbejja wa Busoga. Yaŋŋambye nti nina emyaka 24. She's 24. Naŋŋamba nti tazaalangako. Naŋŋamba nti yagenda e Saudi Arabia guno omulundi gwe gwakubiri okubeera nga ali Saudi Arabia. Yaŋŋambye alina ebintu byakozeekozeeko wano ebitonotono naye ng'anoonya partner. So bw'oba oli eyo nga wali agadde okubeera nga gw'oli musajja ng'oli eyo nga wali agadde okubeera nga ofuna bambi omukyalo ono osobola okubeera nga ate omufuna, jangu mu inbox yange eya 0763 855 400 0763 855 400. Yeah, 0783 655 400. All right, so that's how that's what I've been telling you. Nenga, thank you so much for watching the channel. So njongera kubajjukiza nti no Morris Jordan's K Media ekyaliwo ekyatambulira ddala bulungi nnyo, era njongera kubakakasa nti no wano programs zino nkyagikola, era mukubeera nga ngikola gwe leeta buleesi namba ya simu mpeereza ekifaananyi naawe asobodde okujja ku platform wano tutula babiri one on one, abantu ne bawulira ne ku ddoboozi lyo n'obagamba by'oyagala ne bakugamba bye baagala ng'oli wano. Tujja teekawo ne program ng'okuba essimu live n'obeera nga ate osobola okucommunicatinga n'omuntu. Bampita Morris Jordan's Kawesa, straight out Automatic Entertainment. I love you so much my people. Mwebale nnyo okubeera nga ate mulaba Morris Jordan's K Media, mwebale kuwagira firimu za Automatic Entertainment. Tubaagala nnyo, tubaagalira ddala. Until we meet next time, kangenda ate mbeere nga ate nyongera okubaweereza eri ku side eri budde ndowooza kati butandise okubeera obwakawungeezi, katudduke ate tumale olaba neighbor katumale olaba customer care, tuba customer care tudde ku neighbor, bwetuva ku neighbor tudde ku VIP. Mwebale nnyo okuwagira firimu ya VIP eri ku LM abatannagirabako. Firimu ya VIP eri ku LM YouTube channel, egenda subscribing or liking or commenting. Mbawadde ali mukuntwala speed naye manyi nti kijja okugwa, siva wano bananga bakyala mwena obufumbo mu bukwate. Nze bampita Sister Enrico. Sister Enrico, Sister Brandon, I thank you so much for each and everything. Menga, I just appreciate your support, because each and every time you guys are supporting me, bambi temuvudde bambi we muli ku lwange. Thank you so much. Mwebale kuwagira Automatic Entertainment ate paka lutunaddamu ate okubeera nga ate tumitinga naye nga abantu mwenna nyongera okubajjukiza nti no gwe ayagala omubeezi program eno nagitaddewo ku channel eno, tujja kuba nga tumitingira wano ate namwe abampeereza ebifaananyi mweyongera okumpeereza ebifaananyi abali ebweru, ate ne bwoba ng'oli bweru ng'otuusiza okukoma wano noonyaako ate nyinza n'okuwa ne services z'okunona ku airport. Tulina company tupikinga abantu ku airport. Mirimu nkola mingi naye nga ndi mu ngatto naye n'engatto. Thank you so much mwena abampagidde, abasomi bannaye, abasomi abangozeeko engatto mu kiseera kino ekyokusoma abaana nga baddayo ku masomero.